السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tugenda kutandikira wetwakomye. Tugambye tugenda kutandika akabonero akakasra. All along tubadde tusoma akabonero akafatha. Na nga kali kunyukuta ne bakateka mu nyukuta eziwangaala okitegedde kati kana kakasora kazze biidhinillah njaga tukatunuulire nga bwe tubadde tutunuulira akabona kaki akafatha insha Allah tabaraka wa ta'ala. Nam mukimanyi nti bwayawula ennyukuta tuzisoma tuzaawudde, bwazigata tusoma tugata. Ntegereka mmanyi nkola yaffe. Tuyina ta ti. Juka twagamye nti ta usenge bane kasra tusoma ti. Naam. Ate bange lina fatha tusoma ta. Tegere. So tuyina ta ti. Da di. Na ni. Ma mi. Wategede. Ba bi bi. Ta ti ti. Okitegedde kati awasoma awakola ki ayawula katugenda gatta wawula ennyukuta zo gatta tuzisoma nga tuzigasse. Tuzisoma nga tukoze ki nga tuzigasse. Tusobola okuzaawula for easy understanding nga tusobozesa abantu okukola ki okubitegeera. Then ne tugatta tugenze na ba ta nabata na ba ta nabata na ba ti nabati na ba ti nabati na ja sa najasa na ja sa najasa na ja si najasi na ja si najasi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.